abanaganda tubalamusizza tuli eno batuleta bafuira mu kampuni ya VBC okujja eno okola tuli mu kampuni ya Jalala batunda bagamba batunda sente nyingi naye tuli eno tubona abana batusibira ku accommodation tuli eno tudagaba naye mutuyambe embeera mbi kampuni eyo ya VBC erisala amalodi kagudo stage banaye mutuyambe tuli mu mbeera mbi batusibira mu kiyumba tuli wano tubona abana tugezeza wakati mwezi mulamba tuli eno tubona abana banaye mutuyambe tuli abaana bangi twasangawo abaana 8 tuliwo abaana 5 abatajja omwana nkaaga tuli bangi nnyo naye otuvuddeyo gavumenti mutuyamba balengana mutuyambe kampuni ate bakyaleeta abaana Kalama TV kojja mate abawala abo mubalabye bagamba bali mu mbeera mbi kampani yabaleeta t-shirt ze balaze bagamba kampani yabaleeta bagiyita VBC esangibwa ku Salama Road. Abawala bano bagamba okukyanga bwebanga bagenda tebakolangako omulimu gwonna ate nga balaba bongera bwongezi kampani kuleeta baana balala. Ekintu kino twakyogerako emabega awo ne bakadama abamu baavaayo ne bakyogerako ne bagamba nti tekigasa kubeera nga muleeta buleesi bakadama naye ng'emirimu gye bagenda okukola tewali. Ikonomi y'Abawarabu nayo yagwa era ne rate bakadama kwe baali bagendera oba rate kadama kwe baali babaagalira Abawarabu yakendeeramuko. Eyinza okuba yakendeera ebitundu 2 ku bitundu 4 ku buli 100. Kakitegeeza nti kampani zireeta abaana ezireeta bakadama bano mugezeeko okulaba nti mumakinga ne dimandi y'Abawarabu kati weeri. Otherwise bwe munaaleetanga abaana nga dimandi eri wansi mwene musuplyinga mutegeera supply ne demand. Kasita supply and demand tebimiitinga ojja genda okwekanga nga zeezo ensonga oba ebintu ebigwawo bakadama ngaeyo bejjo gye balaze nti bajja kuba bagenda nga bangi nnyo mu kifo we batasobola kubeera nga bakola, mu kifo we batabaagala. Nti oyinza okwesanga nga Abawarabu kaakati bwe tubala ku 10 beetaaga bakadama 8. Kati bamutwalayo bakadama 10 kitegeeza 2 bagenda kubeera nga tebalina bye bakola. Awo ne tudda ku kampani ezitwala abawala ne bagamba nti bo bakuba tugambe ki part time oba bakuba ogenda n'okola n'okomawo n'obubayo emyezi gye 2-3 n'okomawo. Amagezi gaagano bw'obeera ng'olina abawala abo abagenda ne bakola ne bakomawo ne bakola ne bakomawo, nze ngamba sooka olabe abawala bweweetaaga nti twetaaga abawala bameka 10. Abawala bajja kubeera nga batumala, overflow y'abawala bano ejja kubeera emala. Kati bw'onoyongeza abawala abava e Uganda n'ogamba nti oyongedde ku muwendo gw'abawala abava e Uganda, kitegeeza overflow tegenda kubeera nga emakinga ne demand y'Abawarabu. Wajja kubeera ngawo bakadama abatakola oba ne balinira bali bannaabwe baveeyo. Kakitegeeza ne bakadama bagenda kubeera nga ekintu kino tebakifunamu. Kuba bwe naabeera ku kampani weeks 3 oba omwezi gumu nga sikola,
kitegeeza nga nze Kadamu yagenda okunoonya nga mmanyi nti buli mwezi nava wano na sayininga emitwalo 9 kijja kubeera nga simiitinga na kibalo kyange, kijja kubeera nga ekibalo tosobola kimiitinga lwansonga mujja kubeera nga mu wiikisi z'otakola. Kati wiikisi ezo z'otakola oba omwezi gy'otakoze ojja kugenda okumalako contract ey'emyaka 2 gye wasayininga ng'emyezi 8 gyonna ogitudde ku ofiisi nga tokoze. Ojja kuba ogitudde ku ofiisi nga tokoze ne ssente ekibalo ky'owabala kyobola nga Kadamu ava wano n'agamba nti kangende ebweru nfuna emitwalo 9 ze miliyoni 10.8 omwaka bwe mbeera nkozesezaako kale bwe tubeera emyaka 2 ne tubeera nga tubaze miliyoni 2.6 kati miliyoni 2.6 nga kikibalo kyo noga nti kale bwe naaba nzijejjeeko awo obuntuntu bwe nkozesezza nembeera nga nfiisizaawo miliyoni 15 n'okugamba nti nja kukomawo nsobole okugulawo edduuka lya miliyoni 10, miliyoni 5 oba naagulayo akataka mu ndanda eyo oba nazitereka nenyongereza ku bizinesi eno gye naaba nkoze akasente kenzijjamu nembeera nga nzimba ennyumba oba nengula akataka akatono. Kitegeeza nti kijja kuba tekikyasobola kukola kuba emyezi gy'oba wabala okukola ojja kuba nga togikoze lwansonga nti kampani eba erina abaana bangi ate nga bonna eyagala babeere nga at least bakolako. Bwe obuzibu kakati bakadama bano vidiyo gituba okulaba bwe balimu nti batudde ku ofiisi ebbanga ddene tebalaba bwe bakola, tebalaba bwe bakola ate baleeta abapya. Kati abapya bagenda kukola wana abakadde bennyini bamwina emirimu tamunagifuna ate obalaba bonna bali healthy. Wabeeranga ogamba nti oba bano balwadde nti obalabanga bonna bali healthy abawala babadde mu vidiyo eyona nti basobola okukola, basobola okugenda ne bakola. So mugezeeko okubeera nga temumala gatwalayo bakadamba kuba bagenda kutuuka ekiseera ng'ate babazimbiridde. Ate ekizibu ne Kadamu omulala kyeyayogerako kyekyokubeera nga omuntu obeera ku ofiisi ngaawo ate bakusasuza emmere gy'olya. Kati obeeraawo n'olya emmere ya mwezi gumu nga tokola n'ogenda n'okolayo omwezi gumu ate emmere yo yennyini sente zennyini z'okoze ate ne bagamba sasulako emmere gy'obadde olya tokola. Kitegeeza ekintu ekijja kubeera nga kikuyingira naye mu nsawo yo. So kampani mwetereze mu nsonga eyo tulabe ng'ekintu kikwasaganya wamu bakadama babeere nga nabo beeyagalira mulimu gwabwe. Kampuni eyo ya VPC Salama Road Kagudo stage banaye mutuyambe tuli mu mbeera mbi batusibira mu kiyumba tuli wano tubona abana tugezeza wakati mwezi mulamba tuli tubona abana banaye mutuyambe tuli abana bangi twasangawo abaana 8 tuliwo abaana 5 abatajja omwana 6 tuli bangi nnyo naye otuvuddeyo gavumenti mutuyamba bale Uganda mutuyambe kampuni ya ate bakyaleeta abaana